Bismillahirrahmanirrahim. IBRAH mukasage manya gange munganye mbabuzeeko nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yonna gye musinzira okubanga mutulaba mbanirizaako ku Extra Digest mugoba nsonga era nga we tuli wano tusisinkanye tukyaliddeko tuwayamuko n'omuyimbi amanyiddwa nga QUTE KAYE. Of course is a celebrated vocalist and a performing artist, a songwriter as well. Tugenda kubanga tutunulira ebintu bingi nnyo eri muganda affe QUTE KAYE. So ina josinzira okubanga otulaba nkugamba nti just settle down and enjoy the conversation. Nkwanirizaako mwana mama obulamu bugamba ki? Obulamu bulungi sebo. Oli bulungi? Bulungi nnyo sebo. Buuza ku balungi abatulaba. Abatulaba mwena mbalamusiza. Basude yagamba nti omuyimbi omulungi asooka kulamusa bayimbira. Kikulu nnyo. Kulamusiza sebo. Nesimbi. Yanziza nnyo. Obulamu bugamba ki? Obulamu bulungi. Akanyiriro. Bali kigamba nkukoppa. Naye. Kaye obulamu bugamba ki? Obulamu bulungi sebo. Olabika bulungi onyirira. Webale kusima Katonda mulungi. Aweebwe ekitiibwa. Amina. Tuli mu lockdown. Yes, bayongeddemu ennaku 42 tetumanyi we ziggwako, abantu bali mu kufa seriously, obulwadde bwa ddala, abantu bali mu kufa, abantu bafiirwa ab'eŋŋanda, ab'emikwano, abako all over. Njagala tutandikire ku mbeera y'obulwadde buno. Obuzze, obwajja, obuli mu kutta baganda baffe n'emikwano gyaffe ne bannyinaffe. To you, obulwadde COVID ono ne lockdown okutwaliza awamu biku affectinze bitya? Of course nga muna Uganda yenna omulala wa actually omutuuze w'ensi yenna omulala kubanga buno obulwadde certainly bu affectinze ensi yonna si Uganda yokka. So nange of course bunkosezza mu ngeri zonna. Mu ngeri zonna obulamu si bwe bumu eri omuntu yenna. So nange kyekimu obulamu of course si bwe bumu tebufaanagana lwakuba nti of course kipresentinze challenge then opportunity okusobola to be able to apply myself more. Okusobola okwewaayo okwegaba okusingawo okwo kimpadde omukisa ogwo nti kati baganda bange bangi bali waka. Tulina Another Chance Foundation. Another Chance Foundation tubadde basically tubeesinze nnyo ku sensitization eya drugs and drug addiction and then the effects. Another Chance Foundation. So mwe muli mu kugezaako to reach out to the public. Kyetubadde tukola. That is very good. Sensitization about drugs and drug addiction. As you know, I'm a former drug addict myself. So I know what we go through. Kakati I can imagine nti embeera negenda maaso. Omuntu yenna alina kusaawa eno ng'ali addicted nga tafunye chance eyingira mu ddwaliro kubanga ajjanjabibwa. Kyali okuyitamu kikubisaamu emirundi 10 okusinga omuntu ate owa bulijjo ali awantu nga of course talina mmere naye era ng'omulala. Ekitegeeza nti baganda bange abo beetaaga okubabeererawo. Okay, awo wenyini njagala tugyewo ekibuuzo kino. Another Chance Foundation mu season eno mu mbeera eno mu kugezesebwa kuno, how do you reach out to the public out there, more especially to those people battling drugs? Still omanyi already kati tulina baganda baffe sijja bayita ba clients baganda baffe betuli okuyambako already. Omanyi okuva lwe twajja in existence ne tugamba abantu nti wetulera tugezaako okuyamba abazadde abalina abaana abalina ekizibu ekyo olw'ensonga before now probably wali era abantu abagezaako kikola naye nga nze ng'omuntu sinakiyitamu kukitegeera. Abantu baali addiction tebabumanyi nga bulwadde nga bakimanyi ng'okwonooneka, omwononefu, kwejalabya, omuloge, atalina mulamwa. Kati nga tofuna attention toyambibwa mu ngeri yonna. Ekitegeeza nga most likely 99 ku 100 abantu abafuuka addicted nga bamala bafudde. At the end of the day, addiction ino batwala kuba addiction teyinza kujja gy'oli n'otafuna buyambi n'etakutwala kyatteeka by all means olina okufa.
kyekiba kiddako. So kakati bwe nakitegeera nti bulwadde nenkitegeera nti baganda bange bangi bali kufuuyira obwerere nga tebafunye chance olw'ensonga abantu baabwe famire zaabwe tezikitegedde for what it is, a disease which can be treated and cured. Omuntu n'afuuka constructive member of society, of family, of the country, a person, a whole person who was sick but they are healed. So kakati kusaawa eno singa omuntu oyo aba afunye singa omuntu oyo tuba tetusobodde fe abakitegedde nga another chance obutagezaako mu ngeri yonna gye tusobola okumubeererawo baba balina okufa ennyo kuba abantu abali addicted nga bakyala babeera barepingibwa buli saawa kubanga bakimanyi out of their minds, you know, practically they are sick. They are sick. Kakati abantu taking advantage of that. Embeera gye balimu bagikozesa, abasirikale bagikozesa najjangaza okumuarrestinga nti obadde oba okozesa ebiragala oba otamidde oli awo ku luguudo namukozesa kale genda oba musiize bulwadde oba mukoze biki oba mukoze lubuto kati olwedde mulwadde alina obuzibu bumulemeredde abonaabona ali ku luguudo kati ate amwongedde obuzibu obulala wadde n'olubuto. So ne bubanga obuzibu of course naffe kati tetusobola kola as much kyetwandikoze kuba naffe tetulina that much naye kyetusobolako tulikikola still tutambula ne tugenda mu malwaliro gye twateeka abamu abaasobola okusobola betuyambako abamu maybe okusasula tubakyalira still ne tubagamba kiri bulungi kijja kuba bulungi wasazeewo bulungi wasalawo butuufu obulwadde obusobola ogenda buwangula. Abakyali mu ghetto zitugendayo nabo ne tubakyalira ne tubagulira ku kye tuba tusobodde oba ekyokulya oba ekyokunywa ne tubagamba weekuume gezaako ky'osobola osigale ng'oli mulamu obulamu bwe bukulu tomanyi osanga bwe tunaafuna obuyambi tujja kusobola okuyamba maybe tusasule eddwaliro bakujjanjabe maybe tusobola okwogerako ne bazadde kuba tubadde tugenda tubasaba mbaera mbasaba amanamba nenjogerako ne famire zaabwe ne mbagamba nze bwe mulaba nali addicted okutuuka ku point ey'okufa nakoma ewasembayo okuswaza ewasembayo obubi ewasembayo buli kimu naye nzuuno ndi mulamu kuba nafuna obuyambi. Extra Digest mugoba nsonga tulina QUTE KAYE. QUTE KAYE muyimbi era nga just his name alone is a trademark which can easily sell him to the world everywhere. Just ne bwogenda mu Google ne bwogenda onoteka mu test nti QUTE KAYE. So gwe tulinayo olunaku lwaleero. His story is so amazing era nga wetunaviira one of course ojja kubanga oyize ebintu bingi nnyo when it comes to drugs akunyonyodde the role he is playing bangi nnyo bayita mu mbeera gye yayitamu ne bahealinga then they stay silent boolumala okuwona. QUTE KAYE njagala tutunulire awo wennyini before nga tetunaba kulandaga kudda walala. Bangi nnyo bwe bamala okubeera bwe bagenda mu rehab ne babeera rehabilitated ne batereera bwe badda life moves on they stay silent. Lwaki gwe after healing after being rehabilitated wasalawo otekinge this route of sensitizing and fighting drug addiction? Ndoza actually mchimanyi by the way nti mu Uganda maybe mu East Africa oba maybe even in Africa mukama nsasiri mu Africa muna tewali ndoza celebrity yali afuseka addicted na sinking as low as I did. Probably I sank the lowest ever. So ndoza chankwatako nnyo abalala they don't sink low enough so who cares, they don't care. Bwawona agamba saagala nakuswala ebyanswazo ku bulamu sikyagala dobutunuulira sisaana kuddamu byogerako ku ddiiru kitayagala namumanye nti yali ne mu rehab maybe I'm not even speaking for them because how do I know? I can only speak for myself but in my experience ne ku media nga bwe kyali kyonna I feel like I sank lowest probably that's in Africa. What you feel? Yes. Okay. So I feel like what I went through, if I ignored it and looked away, then I went through it for nothing. All of it, and it was a lot. Because of course people could have seen
QUTE KAYE simanyi ng'atudde wali n'akataala QUTE KAYE ng'ali mu geta alina kibonga anywa enjaga bo bayinza okuba baalaba obwo naye ate obwo bwe baalaba buba bwa ddakiika 2 oba 3 ate obulamu olunaku lulimu 24 hours what is 2 minutes in 24 hours kati ekitegeeza nze what I was going through was 24 hours daily for practically maybe a year, maybe 2 ekitegeeza it was quite a lot so I figure what I went through Katonda ensonga yokka lwaki yandekawo nesifa ku point gye natuukako kuba point gye natuukako nali ntuuse we bafiira oba natuuka we bafiira nenfanako nga mutandise n'okuyiwako ettaka abamu oyo amaze emirimu gye amaze emirimu gye Katonda n'agamba mulindeeko mpulidde akolola nansimba another chance so I feel like it's my purpose. God handed me a purpose. Yampa purpose nangamba nti Kaye nkusonyiye sigala ng'oli mulamu kakati banno ababadde bagenda okufa ababadde bafa emyaka gyonna egiyise baako kyokola wadde obulamu baako kyokola do something about it so kati engeri yokka gye nsobola okwebaza Mukama olw'okunsonyiwa nandekawo. It is giving back to this community. It's as simple as that. Okay, Extra Digest mugoba nsonga tutunuulira abatutumufu in all spheres of life. Sports, politics, arts and entertainment, tutunuulira abalimi, construction, motivational speakers and all other spheres of life. Tuli powered by Roscoe Academy, basangibwawo Najja Nankumbi ku Stera wakati wa chachi aba Advent ne Nyondo Club. Bano batendeka ba baristas ate nga batunda ne coffee machines, bakola service ya coffee machines, bahiringa coffee machines, ate nga wamala okutendeka bakuwa certificate nobeera nga osobola okubeera nga oli associated to any strong company. Nkugamba nti bekwate betanire gwawangalire Kampala mu ggwanga Uganda okusabako kwadiddwa mudda. Ate nga gwe oli Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ras Al Khaimah n'ebitundu ebiriranyeewo nkugamba ekintu kiri kimu nti wali ku Abu Dhabi Alwada Mall awo we bali aba Roscoe Academy. Sun Cargo Shipping Company ku Arua Park bagamba nti embeera yazze eteteganyiza okutambula n'ebyokusuubula bo baginogedde ddala ng'abagenda kusabaliza emali okuva China paka Mombasa. Basangibwa ku 14 Plaza SF0 ne SF12 omwaliro ogwokubiri beba Sun Cargo Shipping Company. Tulina QUTE KAYE muyimbi, his father is a musician and he does other businesses as well to survive bulamu bwensi buno. QUTE KAYE njagala tutunulire that scenario, that moment when you went viral. Yes. Ku newspapers, TVs, radios ne ku baraza tuina ezo conversations zaffe ezitali formal. Yes. Tubeera ku baraza olga nti wabiwulidde ebyagundi nti wabiwulidde ebyagundi teba formal organization naye mbozi yokkabalaza. So watuuka ku moment ng'oyogerwako ku bubalaza, ku radio, ku TV, mpapula z'amawulire ne social media. Talk of the day. Actually ekyaviirako ne music wo omukadde okubeera revived because I was forced to go to social media ngenda okutuuka ku videos zo nga ndabayo current comments. No, he's a good man. Yeah, God give him another chance. Nga ziri current comments. Njagala tunulire embere. What went wrong exactly? You know, simply everything just went wrong. Exactly. Everything went wrong. Yeah. I was suffering from that disease we just talked about called addiction. Yeah. Yes. So when that disease happens, ngabo olaba nti omuntu bw'alwala omusujja oyinza okukitegeerera ku kwokya ng'ayokyerera ku kyenyi abuguma ne bamuteekamu ka thermometer ne bagamba nga temperature erinnye asobola okusesema ayinza olumu olubuto oba okuwulira empewo nga buli kiseera awulira bunyogovu atintima so kakati ezo ze zimu ku signs ez'omuntu ali addicted. Yes. Okay. So nali mulwadde. Okay. Simply. Njagala tutunuulire
atandika okusamba omupiira bw'atuuka mu maaso eyo oba atandika okuyimba anyumya olugero lwe n'olugendo lwe n'agamba nti nze olunaku lwe nasookera ddala okulinnya ku mupiira twali nakivubo bbulu olunaku lwe nasookera ddala okuyimba twali ku National Theatre oba twali ku Pulsations oba twali ku Deviate. Naye kakati honestly bwategeera otya nti nasooka yimba ku National Theatre gw'omwana omuto records eyo jam session teri atagimanya Monday yali public holiday so QUTE KAYE watu lunaku kyolo lwasookera ddala gwe okutandika okukozesa ebiragalalagala if you remember. Of course I remember. How can I forget? So lwali lunaku kyolo era waliwa era mukwano gwe yakusendasenda mbeera yakusendasenda. Olunaku olwo lwali lwakusatu. I think it was a Wednesday. Lwali lwakusatu. Abantu be nali nkola n'abamu ku be nali nkola nabo kwe kwali omu yakusendasenda. Kale katukuyita okusendasenda. Eyansendasenda okugezaako emirundi ogwasooka n'ogwokubiri n'ogwokusatu okufuuka addicted. Yes, olunaku lwali lwakusatu twali tugenda ku show. I remember twali tugenda Mukono. Twali tugenda Mukono nga tulinayo ka show kati ibo already baali banywa kati nga nze siri aware though nti bakozesa ebyo. So ku olwo twali tugenda nga tugendedde emmotoka yange ne bagamba nti omanyi tuyitireko wano eno tulina ke twagala okunywa mu mangu tugende tukakube one for the road oyogedde nga tuwetawo nga tupanga mpaakinga nali nze envuga nga bayingira bwe bayingira nga balwayo nga nyingira nga bagamba guys obudde tugenda kubeera late kale katumalize soba n'okunywako wano mangu andi bulungi no worries. Kwolwo ne tugenda the next day that twali tulina we tulaga era tu dropping ewoko mangu tugiremu ngera tuyitawo nga batuula era nga balwayo nga ngendayo banange naye nammwe by the way gwe kitu kano tokanywangako naye kanena akanaate kazibu nnyo biki simanyi how stupid I was obutabuza ye kakyako. Anyway nakitwala for granted ngamba of course eyo ndooza njaga ngera omuntu omulala bwayinza oloba omwana omuteeyo n'alooza mpu eyo njaga obuyaga abantu banywa obuyagayaga oba obusigala n'okitwala bwotyo. So somehow nenkwata nenywako onanywako nesibitegeera actually bwe namala okunywako emikanga ebiri nensoka nkola nti omutwe mpulira oba binkubye nga tewali nenyimirako kigere kimu nti wenti olaba oba onaagwa oba ngenda kugwa nga biganjukira nze ngenda ovuga nendowulira nga ndi bulungi nga bagamba eni wemumalize tuve wano nga bamalize emitwe yabwe nga tulinnya n'olunaku olwaddako era sirimi ngaera tuddawo ngaera nywako olugenderera n'olunaku olwaddako era nga tuweta nga nywako the next day giba mirundi egi esatu nagenda okuzuukuka ku makya ng'omubiri gunnuma nakanyama banange nga maso zinuma nga sisobola kusitula mukono sisobola kusitula mugulu nga kikinga eminyira giyiika kumukumu ng'amaaso amaziga ng'omutwe guntujja ng'enjala ennuma nnyo nnyo naye nga siina appetite nga ntuuyana naye ng'empewo enfuuwa nengamba bannange ndwadde oba kiki kino mpulira sikitegeera siri bulungi. Anyway omuntu omu ku bo nangamba weetaaga just kunywa mubunywi katono nnyo nga kiwedde ekyo. Olwo ng'agamba kunywa ki? Kunywa ku kali akantu k'obadde onywa ke tugenda ne tunywa era okongeremu kale sebo nga ngamba ekiki ngwe nga tambula nga tutula mu mmotoka nga tuvuga twatuuka ndi awo mpulira bubi binsobedde naye na interview ng'eno nina okwogera n'omwami omu nina okutwala omwana ku ssomero kati nga sibitegeera banange nga bakagula twakagula ka paaka kali katono bwe kati bakayita ka ticket abakasumula nga bakayiwa ka file paper nga nzinga kipaipawo nga bakizinga mangu nga bakoleza nga nusaayo ogusooka n'ogwokubiri nga kiki ekigwawo IBRAH ng'eminyira girekerawo nga amaziga galekerawo nga mponerawo nga mpulira enjala ennuma njagala kulya singa nsobola okulya embalaasi ng'empewo egenderawo nga mpulira omutwe gutedde nga ntandika okweraliikira ebyaleeta abaana balina okukola awo wennyini nawonerawo era olwawulira bwe nti nga mponye
nentumbuka nenkaaba neŋŋamba maama nze nziguddemu era singa saali muyimbi nali ngenda funirawo omuntu gwe ŋŋamba atali bano bendi nabo omulala mugambe mwana waliwo kyesitegedde si kyekyo kiki ekigenda maaso tugenda kukola tutya naye kati ngaabo benina sinza sina kyabagamba bo baŋŋamba bugambi kati tetugambye kati olaba toteredde kale nga nze neeraliikidde nga manfudde ŋŋenda kulwalanga nga kino kyekimponya. Okay, omulungi atulaba tuli ne QUTE KAYE, tuli ku Extra Digest mugoba nsonga. Atunyonyola oba anarratinga his story bye yayitamu. Of course, basically, tuleeta abantu bano to guide, motivate, and at the end of the day, n'okubuulirira gwe omuntu ali eyo, omwana ali eyo, nti Katonda bw'aba akuwadde omukisa omulala tuliivu ku nsi kuno gukozese bulungi, okusoomooza kungi, ebitusoomooza bingi, okugezesebwa kungi mu bulamu bw'ensi eno, ebikemo bingi, bati obiyiseemu otya? Bw'owulira emboozi z'abano osobola okuyita mu bikemo ebyo n'otakemebwa. At the end of the day, teri muntu mugezi ku nsi kuno, okuyiga tekukoma n'okumanya tekukoma. So QUTE KAYE, njagala tuforwardinga akatambi very fast. Time yatuuka nga someone to easily locate you babagamba nti oyo asangibwa mu bitundu by'ewa Bakuli nga ku Toto n'okwata ekiguudo ekyo emabega wa Victorious. Yakugamba Bakuli ku Toto honestly. Emabega wa Victorious then noyitawo nokka wansi eyo nti saawa 10 bw'oba tomulabe saawa 10 kwatiriramu eddakiika 3 bwe ziggwako nga tomulabye tajja kuyitawo wano. So QUTE KAYE, what was so special about mu ghetto ya Bakuli eyo nti time yatuuka nga tebakyayitayo na wa Bakuli nga bayitayo ewa QUTE KAYE? So like relocating otya? Awula nkubulireko mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu ekyo IBRAH kitwala okukuvaako ŋŋenda kubeera n'ettaka ebbakuli. Inshallah basiramu bwe tugamba Allahu Akbar. Inshallah kuba nalyo ebbakuli awo gete eriwo nagendangawo nga bimu ku bifo wenywera heroin yomanyi n'ebiragala bye nali nkozese babiita bye tubadde tulaga eyo kale osumulula nsuna ndo kyogere kiveewo kati wali okozesa ki? nali nkozesa heroin ne crack cocaine. So awo wamu ku bifo we baali babitunda zezimu ku nfo yes gye bayita dipo wobisanga bemu ku bifo. So wali wafuuka customer ow'olulango? Nali customer ow'olulango. Kofuuka addicted ekyo kyekitegeeza. Addiction kiba kitegeeza ofuse customer w'atunda. Okay, njagala tutunulire emiwendo. Mwabigulanga ssente mmeka? Crack cocaine wa mutwalo gumu akayinja katono we kati. Omutwalo gumu? Osobola okamalawo mu dakiika nga 15 oba 10. Omutwalo gumu? Bw'oba okanywa mpola heroin ka pack we kati katiket ako ka 15 n'omutwalo. Depending? Yes, ku quantity. Depending ku your pocket. Okay, njagala tutunulire awantu awo ewa Bakuli we mwalinga. On average, on a daily, bajjangawo abantu bameka? On a daily bayinza okujjawo abantu kale nga 200. 200? Yeah. On a daily? Yeah. Ate ng'eyo just yemu kunfo kuzidipo nga bwe wagiyise. Thank you. Ebimu ku byogerwa without mentioning names. Esebo. N'abamu ku baana b'abakungu mu government oba minister bangi mwabeeranga nabo. How true is it? It is true. It is true. Still era bagamba nti mwabeeranga n'abamu ku bakungu mu government eya wakati etali y'Emmengo. Eya wakati etali y'Emmengo. Naye bwe banga mulimu n'abaali ab'Emmengo nabo osobola kitugamba. Era kunku bya migo awangale Aisa Basajja Kabaka Magulu Nyondo Chuchu Musota taata waffe nedda kakati baali ba government eya wakati ekyo nakyo sikyogedde naye mwabangamu abantu abasirikale balooya
abasawo kyannaku abasawo abasomesa andi abasawo ba biti bibiri abasawo abagooma amafiina oba abasawo ab'empiso abasawo bonna jukira anyway abasawo bonna so waliwo balooya abasirikale abasawo abavuzi ba taxi abavuzi ba bodaboda abasindisi b'ebigaali abayoola kasasiro abamu KCCA bakansalaza aba KCCA abantu ate abagwa mu kikowe ery'okuyimba oba gwe waliyo eka omuyimbi naliyo kisoboka tenga lwaki tekisoboka of course kisoboka abayimbi bagendanga mu bifo birala tebajjanga wabbakuli siyinza kulimba simanyi bifo mwe bagendanga bwe baba bagendanga simanyi bifo gye bagendanga naye ngaera mpulira nga abantu bagamba nti n'abayimbi abalala babinywa naye okubanga QUTE KAYE nabinywa tekiweesa bayimbi blanket description nti bonna QUTE KAYE oyo yanywa enjaga nabanga akataala bayimbi babba obutaala n'enjaga ku ddiiru ki ebyo byali byange QUTE KAYE njagala tutunuulire what makes that place secure nti ne lawyer asobola okugendayo. The place is not secure. When you're addicted, nothing else matters to you in the world but the next round. After the last round. To quench the turkey. Every minute after that round. Actually, sometimes I used to smoke in the ghetto. Nga nkaba. Nganywanga ne amaziga gampitamu ennaku enzita. I know. Nga ngamba nendi ku kiki ekigenda mu maaso. Bino biki, how did I get here? What am I going to do? Is this how I'm going to die? Is this the end of me? Really Katonda wanvaamu nondeka era nze gwe walondamu. Abantu bonna. Era nze ddala kale nendoza abantu bennumya, nendoza family yange abanjagala, nendoza ba fans, nendoza abali banyumira omuziki gwenyimba, nendoza nenkaaba nga naye nina okunywa nga mbeera nnyo. Nga bwonywa nga sirina kyakola nina okunywa bwe sinywa ngenda kulwala ntandika okutintima olubuto olunuma omutwe gunnuma enseseme mbere nga sikyasobola natambula kubutuukako ate kati nabwo okubunywa sirina kyagamba abantu abansanga nga njiika eminyira mu luguudo kati nga n'okwanguwa nywe nga tebinnantuukako naye kutambula kulaba okudda kunyumya tutuno. Extradigest mugoba nsonga Ibrahim gemanya gange tuli ne QUTE KAYE. QUTE KAYE is my good friend. Tunyumyamu of course. Njagala tutunuulire dipe yekyaliyo. Ibro njagaza ki? Agala kunkubya miggo na masasi nga ndagirira. Totulagirira but just I want to know. Ekyaliyo. Naye gwe yasobola okungobera n'okizuula nti n'ekifo kyali kikyuse nga tekikyali bakuli kati bayitayo ewa QUTE KAYE. Oyinza otya okugamba nti kati tosobola kuzuula. Gendera oyizuulire oba kikyaliyo mbaako. Oh my goodness. Genda wezuulire. Lala Katonda yakutonda. Wamaanyi. Oye. QUTE KAYE njagala tutunuulire drugs zino. Because sagala tugoberere nnyo olugero lugamba nti bw'olondoola enkoko byeridde togirya. But njagala tukireversing. Did you take an initiative okumanya drugs zino gye zaavanga era zituuka zitya mu Uganda? Zituuka zitya bwe zituuka mu Uganda bwe zituukidde zivaawo zitya okutuuka ewa bakuli gwe woozisanga nga last consumer? When I was addicted, like I told you, when you're addicted, nothing else matters. Because, listen, bwemba nga nali nsobola obutalooza ku kulya lunch nesirya breakfast nesirya lunch naye ebiri gye nsooka okukwata nenziruka nengisimba pedla ampe nga sinaba kutandika kufeesa nakuyiika maziga nakulumwa lubuto gwe mbuuza olowooza ddala nsobola kujjawo obudde obutandika okwebuuza yo oba byayengedde bitya okutuuka wano bimponye okulwala ekinkwatako kuwona lwakuba bwe nakitunuulira kyonna kyonna ebbanga linamala nga mpona mu ddwaliro mpaka wano wendi kyova olaba nti twatandika Another Chance Foundation nenkizuula nti tekigenda kumatalinga kutandika kunoonya wa gye bivudde okutuuka wano olw'ensonga
tetuli ba police tetuli ba sirikale era nkiwa bakimanyiko gye bali era ndooza bali kukola kye balina okukikolako naye nze QUTE KAYE nga civilian ng'omuntu kati gwe kikwatako okumbala oluvannyuma lw'okukiyitamu nenkizuula nti singa tukozesa akakodyo kano ak'okusensitizinga abantu bategeere nti ebintu gyebiri era bifaanana bwe biti era bw'okozesa ogusooka ogwokubiri n'ogwokusatu ofuuka addicted obeera hooked ofuuka muddu waabyo oba tokyalina kyakikolera amaanyi go gaba gaweddeyo singa abaana batandika okiteeka kubanga nze singa nategeera ebyo ebiragalalagala kye byali bigenda okunkola nga sinabitandika nentegeera nti akakayinja ono kaali okuŋŋamba nywako bino bijja kuyitirira nenkatula nemmanya nti ako bwe nkanywa emirundi 3 ngenda fuuka addicted nga sikyayinza kavaako ngenda kulekera okwagala emmere ngenda kulekera okufa ku career yange ngenda kulekera okwewa ekitiibwa ngenda kulekera okuswala ngenda kulekera okulumwa maama wange ngenda kuba sikyalumirirwa baganda bange lito ngenda muvaako ngenda kuba abaana bange sikyabaloozaako nga sibe bakulu mu bulamu bwange ngenda kufa kuba nafa sande bikutteko kuba ni musiru ekimala okwagala okufa taliyo ekitegeeza singa bategeera tebajja bikwatako kakati ate ne bana ababireeta okubituusa singa tugeza ne tugamba abaana bangi abaana b'essomero ne batakigwamu abantu ne batakigwamu bazadde bamaama abataata ne batakigwamu bakasitoma bakiwagira bagenda kukendera ate bana abakikola bo bakikola kuba kirimu ssente olw'ensonga omuntu ali addicted ajja zinoonya mpaka ng'azifunye oba atya asobole okukola ki okukinywa naye singa abantu abafuuka addicted bakendeera ono akitunda kuba ayagala ssente agenda atandika okulima obumonde ekyagira akyesonyiwa because bakasitoma tebaliiwo than okwerega mbu nnoonye gye kiva simanye Cambodia simanye oba kyayise ku airport oba Mombasa oba Mwanza ani alina obudde obwo tugamba abaana tugamba abazadde tugamba abantu ate singa tukitegeera nsonyiwa nnyo mukwano singa society ekitegeera nti buno bulwadde era obulwadde buno buwona singa oli afuna eddagala singa afuna obujjanjabi bwabwo kubanga bw'omala ofuna obujjanjabi gwenze tompita musiru kuddamu kunsanga nga nesembereza ekiragalalagala kuba mmanyi kyekigenda okunkola tewali saako njimanyi nti bwennywa ngenda kutereeramu olumala okutereeramu eddakiika zange 3 obulwadde bube nga bukomawo nga nina okuddamu nnywe olunaku luzibe nzikiremu ku makya era nkere nga nina okunywa nenkya wiiki mwezi mwaka byebyo sirina pulaani ekole kyekitegeeza n'abalala bakirimu bakimanyi just lwakuba bamu tebanafuna chance ewona singa bagenda bawona nabo bagenda kulekera okuddayo kati ate balekera okuddayo olwo bakasitoma bakendeera kati ate abaana mu masomero mu macampuses tuli kubagamba kiki kyekigenda mu maaso kifaanana bwe kiti bw'okwatako emirundi 3 obeera bwoti nze abaana bwe mba ngenze mu masomero oba ku campus mbalaga ebifaananyi byange nenkwata QUTE KAYE 27 nga nfulumiza jinkeese bwe nfaanana nembalagaawo wonna before nembalaga QUTE KAYE 2018 2017 n'ekitundu ne kakwota ntandise okukozesa bwenfaanana gye byaggwera mu kataala nembalaga QUTE KAYE 2021 nembagamba ensonga yokka lwaki bino ebintu bigenze bikyuka ekibikyusa wali eri nali sinywa kintu kyonna nga nywa soda nenkubalaga ekyaddako awo wondaba nga ntudde awo ninga omuzimu awo nga nkozesa heroin ne crack ekyo kyekyavaamu bwe nabivaako 2021 kyekyo kati kiri gyoli bwoba oyagala faanana bwotyo heroin ne crack biri wali bwoba oyagala faanana bwotyo wenywere soda n'amazzi kola kyolina okola bwoba oyagala faanana bwotyo kiri that simple. Okay, njagala tutunuulire wakuitinga that club bano banabo bamembers bo ab'ekinywi kyo bawulira batya okubanga wabaabulira nodde eno? Omanyi ekyo nkigamba nnyo abantu abakozesa ebiragala mbaagala nnyo baganda bange era njagala muwone era mbasabira buli lunaku era yo mulamwa gwa Another Chance Foundation sense abeera akyogera buli ssaawa ng'agamba jafanga kyetaaga abantu tubagambe kakati omuntu akozesa ebiragalalagala gwokozesa naye ebiragalalagala n'abikuguza oyo si mukwano gwo oyo munywi munno kubanga singa abadde mukwano gwo yandibadde akugamba obiveeko kuba amanyi gye bikutwala nebye biri omutwala oyo si mukwano gwo so sayinayo mikwano sijja kukulimba nali n'abanywi bannange kati ate of course nabo balina bawulira bubi nga balaba nti okivuddemu kuba bategeera nti kakati ono omuyaye
atolosa okufa naye ate ffe tukyali mu lugendo kuba baba bamanyi nti it's just a matter of time. I will die any time, of course, kubanga drugs ezo, heroin, crack, efumba ekibumba ebeera ekirya mpola mpola era bw'otafuna bujjanjabi mangu ekirya ne kishrinkinga n'otuuka bangi baafanga mu ghetto ng'abeera atudde bw'ati akutte ekibbonga anywa mugenda ng'azikira ng'atandika ovaamu omusaayi mu nnyindo, mu kamwa, mu matu, mu maaso. Are you sure? Ng'olwo parts ze zikolapusinze ng'ebiragala biziridde ekimala. Bwe mwali mukozesa ebintu ebyo never know, but you in particular never know. Kyekyenjawulo kye byakuleeteranga we bonakeera ku makya ne bagamba nti bwe ndidde kino ne kino nfunye amaanyi, enjala ebadde ennuma ekyenda kibadde mpulira bulungi. Kyo kyaleetanga kyekyenjawulo mu mubiri ekyali positive wakifunangamu otya? Wafunirangamu wa? Because wateekangamu essente zo because bebe kuli yimbo lima nti teeka sente woolaba. So wateekanga sente woolaba naye in return amagoba gaalinga ki? Kankutereeze nga sinabakubulira magoba. Sente bwe naziteekanga nali sirabaawo. Wali owulirawo obubulizi? Nga simanyi kigenda mu maaso. Nga sente siraba gye ziraga. Naye kye nafunamu Kafeero yagamba nti mu butuufu omwenge ngunywedde ne ngumatira naye teri kalungi kendabe mu kigambo mubisi. Abayivu bagguka era n'ojjogamba nti diguliiza abagwako baziwenja mu cupa ate tebakulimbanga nti gwofuga kigambo mubisi wabula biwanga ng'ebimu byo byasala leero. Munnange nafunamu okuswala, nafunamu okufiirwa abaagalwa bange, nafunamu okufiirwa ebyange. Natundako emmotoka yange emu ne tuginywa mu nnaku ndooza nga 2. Emmotoka nafunamu okufiirwa ebyange bye nakolera ebbanga nga mbyagala nnyo. Nafunamu okutuuka almost okufa. Nafunamu obulumi n'okubonaabona. Ye yali ensasula. Bayibuli egamba nti the devil comes to kill, steal and destroy. Ate ebiragalalagala ebyo biri mu sitaani ne bakwano be bonna. Batambulira omwo bonna bakiringira omwo. Bw'obitandika abaakunonye abaakutwala bw'oyagala oba toyagala Ibro ojja kutunulira ekifaananyi kyange kimu nga nywa enjaga olabe otandika okufaanana sitaani, otandika okufaanana kasikeleton, otandika okufaanana okufa. Ng'oli asobola okubeerako example n'agamba QUTE KAYE afaanana ng'okufa nga naye bw'otulagamba bwe kuti bwe kufaanana. So teri kirungi kiri mukunywa. Extra mugoba nsonga Ibrahim gemanya gange tuli powered by Roast Coffee Academy basangibwa najja nankumbya okusteera wakati wa Church Advent ne Nyondo Club. Bano batendeka ba baristas ne bamala ne babawadinga certificates ezi recognized internationally. Atenga tebakomoko batunda coffee machines, baservicinga coffee machines, atenga bazi hiring bekwate at the end of the day. Basangibwa ne ku Alwada Molao Airport Road UAE. Atenga Sun Cargo Shipping Company bajja kusabaliza mali okuva China paka Mombasa. Toyina kusituka kugenda China, choyino kola kiri kimu. Kozesa essimu yo, bakubire, kozesa WhatsApp yo, yogera nabo, bakutikire emali yo yonna etuuke Mombasa ogiverifyinge nga yeeyo atolo muveewo musenvule. Basangibwa ku Arua Park oba tosobodde bakubira ssimu wuba olulwe ekigere ekizimbe 14 Plaza SF01 ne SF12 omwaliro ogwoku. Atasobodde kutuukayo call them oba weereza WhatsApp. Kolagana n'omwami amanyiddwa nga Muwonge Ibrahim oba Malcolm e China. Tuline QUTE KAYE. QUTE KAYE. Sebo. Ojja kutereezaamu abatulaba between okugenda mu 77 days, was it after the addiction or before the addiction? It was in between the addiction. Yeah, you know, that's the trick. It was because I was using before, and then I stopped using. I quit for a little while, and then I relapsed. Yes. So somewhere there I stopped. So
ogenda otya ku Miracle Center Cathedral ew'omusumba Robert Kayanja ngendayo ntya era ani yakutuusaayo era wagenda kukola ki? Nagenda okuzza obujja okukkiriza kwange n'enkolaganayo ne Katonda. Yes. Yeah. Nga nzikiriza nti Katonda ono singa ngeza ne munoonya ne muwa omukisa ajja kusobola okunnyamba okulwanyisa kye nnali mpitamu. Okay. Esebo. Pastor Robert okumutuukako nagenda ntya onzikiriza nsituke? Yeah, of course. Agenda wenti. Lwaki wali obba ku bigere? Mukubba ku bigere. Ani bwe bayita okubba ku bigere? What? Wali oba walina endowooza nti tosemba nakyo. Nagenda ntambula ssebo. Nagendayo bulungi ne njogera n'abantu abakikolako awo ne mbagamba njagala kulaba Pastor Robert ansabireko. Bwe kityo. Bingi byayogerwa ku 77 days of glory. Yes. About the musicians or the Yes. performing artists. Yes. Bangi abaaliyo. Esebo. Ab'amaanyi of course. Era ng'asookera ddala yali QUTE KAYE. Owokubiri Chameleon. A lot of comedians like Eddie Kigere, muganda wange John Mbuse Kapere, Papa Sidi n'abalala bangi nnyo abayimbi abamanyikiddwa. Mwagendayo mwenanga bw'otuuka n'oyimirira wali teri yabuuzanga nti ani oyo, buli wayimiranga oti nti QUTE KAYE oshegeera. Bingi ebyayogerwa kugenda kwammwe mu 77 days of glory oba 77 dogs nti you were paid money to do what? To go there ekintu kikwata omubabiro. Jesus Christ. Mukyakise. That is too far-fetched. That's unbelievable. Olwaleero luno nga oli mu cameras zino. Come out and clear the air. Banange mwena abalaba olunaku olwaleero abalaba Extra Digest. You know that's the thing sinza kusina kwogerera balala. Sikyekyo kuba munaye tomanyi ebyaneyogerere. Omwami ogwe mulaba Pastor Robert Kayanja nze he's my godfather. He's one of the most wonderful men I've ever met. The most honest, kind, loving man I know. Ate oba Pastor Robert nze nga sinagenda ku 77 yali tamanyi. Are you sure? Yali tamanyi. Kulaga gwe wali okunkumula. Mukulaga gwe wali okunkumula. Ate Pastor Robert olowooza awuliriza music wa secular. Musajja wa Katonda. Naye nga Jinkese yakuba. Muganda wa atawulira Jinkese yali either tannazaalibwa oba nga yafa. Ekyo kigambo kyonze nga Pastor Robert yali tamanyi. Okakasi. Era abantu baali boogera nga ali he was green about it. Ngagamba who is he? Era yambuuza nagamba who are you? I am QUTE KAYE. Nga tamanyi. Era n'atandika kutegeera awo. Nti yegwe. Yes. N'atandika nakebera ku internet n'atandika ozuula n'agamba alizati neziyiika. This is a legend. N'agamba oh my God ono musajja naggwano lwakubanga after so teyampayo wadde ekikumi kya sente ekigamba nti simanyi jangu kubanga akugambye yali tamanyi. Oyita otya gw'otamanyi? Yo sasula otya gw'otamanyi? Gw'otomanyi. Yo msasula kuki? QUTE KAYE. Nze tewali yansasula. Pastor Robert yali tamanyi. Walina kumalayo bbanga ki ku Miracle Center Cathedral? Tekubaako period. Ovaayo otya? Nkadde musituke. Mu reverse kati kuli wagenda mu kuvaayo wakuba ttaani wakola reverse. Wallahi when natuuka okuvaayo mwenaviirayo when I relapsed nenziramu okubanga nkozesa ebiragala nembeera nga nze mutima neneekondeeminga ngolaba you're not meant to be there, you're not fit. Nga sigwanidde kuliraana musajja wa Katonda oyo kugabana kituuti naye ennemo olwebyo bye wali okola ebikontana n'obuweereza n'eddiini ebikontona n'ekyo kyastandinga fo ekyo kyali nga tekigwanidde ne Bayibuli gye nali njagala ennyo kye yali eyogera
nga si kyekyo nkugambye mbiragalagala sitaani ne bakwano be mwe bakiringira kateeberezaamu okubeera nga mbadde musajja aweereza Katonda n'omusajja akyasinza amaanyi mu nsi eno owa Katonda laba bwe ntandika okukwata ebintu bye ntegeredde ddala nti sitaani akiringidde muli era nze nzuuyo nnywamu kati siraba bwe nzunza mpale kugimuliraanya neera. Okay. Bingi byayogerwa byojja okukakasa nti bituufu naye mbyenenya n'ebimujjaga nti si bituufu bawaayiriza. Bakulinkingako kuvaako nti ekyuma kikalimagezi mu luzungu kye bayita laptop oba kompyuta kyabula ne banoonya amayitire gaakyo nga bwe balagatta dots zikutuukako. Kibuuzo sikitegedde bulungi. Nkozeseza Luganda. Okozeseza Luganda. Okuvaako oba okwabulirako okuva ku church ku Miracle Center Cathedral nti kwalimu ensonga ezeekuusa ku kyuma kikalimagezi mu luzungu kye bayita kompyuta ey'ekika kya laptop nti yabula ne bagatta dots nga zikutuukako nga bwegenda bweti gyeggukira etuuka ku QUTE KAYE nga nze nagibbye bwe bagamba. Kati ekyo nekingobesa ku kyaki oba nze nekinzija ku kyaki neweegoba kubanga wali okoze ebyambyone mu Sayuni. Ekyanzijayo kyekiri kyenkugambye. Laptop eyogerwako yaliyo wavaawo nayo ne balowooza nti ogibbye. Kati eyo nayo nze ate sigimanyiiko. Eyo yemu ku zi story kati ndowooza ze tuwulira eyo ze boogera ku bantu ababeera bamanyikiddwa. Eyo nayo story yemu ku ezo. Wali ofunyeeko omukisa oba akadde noddayo ku Miracle Center Cathedral? Emirundi mingi. Kitiibwa n'ettendo tubiddize Mukama. Amiina. Salute Pastor Robert Kayanja ne mukyalawo Jessica Kayanja. Respect in all aspect. Njagala tutunuulire tuddeyoko tuveeyo ate mu yeekaalu ya Mukama Katonda tuddeeko ate ne mu byensi. Njagala tutunuulire ettaala ly'emmotoka lino lyakuteebwako obuteebwa wali oyita ku mmotoka ne likwekoonako n'ogenda nalyo baakukasukira nga kizibiti baakusibako matu ga mbuzi kuliisango oba yali photoshoot nti weekubyeko n'ekifaananyi n'ettaala ly'emmotoka ate ffe ne tufuna birala. What was it exactly? Okusooka nja kusooka mbuza ekibuuzo omanyi munconfusinga nnyo ku kintu ekyo. Abamu nga baŋŋamba ettaala ly'emmotoka kati nga gwe bw'ogambye. Abantu abamu mbawulira waliwo neyaŋŋambye ku Facebook leero indicator. Abalala mbawulira nga bagiyita side mirror. Waliwo eyakaŋŋamba ndoze ennaku bbiri eziyise nti yali dressing mirror. Musooke mumbulire gwe walina ki? Bano bonna tusooke tubaleke. Yesu yabuuza abayigirizwa be nga bamugamba nti abantu bagamba gwe Mesaya gwe kino gwe kinabagamba naye mmwe mumpita ki? Kati ombuuza nze nalina ki? Walina ki? Bali bagamba. Olaba okuva nze lunaku zudde nti wanoonyerezaako ng'ebbakuli wafuuse wa QUTE KAYE kumanya onoonyereza ako njagala nkakulekere ojja kukaddiza abantu mu time kati kyenalina kyonna gwe kyenalina njagala okibaddize kubanga bajja kakasa nnyo okuva ku gwe kubanga gwonoonyereza. Ekyo tukibalekedde nja kibaddira nkibabulire. Whatever you had in your hands oba side mirror oba dressing mirror oba akalabirwamu ka scratch eyita mu mutwe oba indicator whatever kaani wali okajjawo okatwalawa kyonna kye walina. Kati eyo story no simanyi lwaki abantu bagimisunderstandinga naye no bwe batya bamedia bakola they blow things out of proportion. Naye kati obudde bwali buzibye kati nalina tooki okusooka ne tooki netandika okuzikira twalina power blackout olunaku power blackout amasanyalaze nga gagendedde ddala nga tewali masanyalaze. So kakati ngenda okulaba nga akaindicator kamyansa
Nengamba soka no kasobola okumulisa kuba waliwo ebidibaawo ng'enkuba etonnya. Kamyansiza ku mmotoka. Ko kaali kamyansiza ku mmotoka awo. Tugende maaso. Otugende maaso. Kabadaya akataala k'emmotoka simply honestly tekeetaaga kunnyonnyola bwe nkannyonnyola mbeera mbi complicatinga so kali ka indicator ka mmotoka so yes nali nkalina wakaawukanya n'emmotoka kaayawukana n'emmotoka wallahi tetukkirizibwa kukwata bantu mu ngalo naye waliwo ebimu byoddamu nenjagala nsituke nkukwate mu ngalo balete sanitizer tugireziremu tuti naye olwekyo jasikanyire keyawula n'emmotoka bwe keyawula n'emmotoka initially amasannyalaze gagenze toyina layiti nayeko kali kuli kamyansa bwe kati mya nekeyawula n'emmotoka neka crossinga nekadda gyoli kasigala kaaka ate nga yali challenge nti kuba bwe kaazikira neŋŋamba ate kaakati ngenda kulaba ntya kyokka ate nga kabadde kaaka tonsala kiremi era waliwo omwami yali alina edduuka awo lwakuba oyo omwami anyway ndoza tusobola okumufuna mwami Mussolini yali Mussolini ne musaba kando mugamba singa tusobola okumulisaako ne kando naye era tekyasobola kubaawo kubanga amasannyalaze ne gadda mbu negakomawo nze naawe ebyaddirira kafero yagamba n'omuto ng'akiramuza bwenkanya kabaka yalagira awo nno ewasibuka enjogera egamba nti katala kabaki kekakwasa QUTE KAYE naye omanyi Katonda akola ebintu for so many for actually I think akola ebintu ebisinga byakola abikola kululweye kulw'ekitiibwa kye kulw'okwegulumiza kwe n'obuyinza bwe n'amaanyi ge kubanga singa olunaku terwakeera lumu Sseruganga n'ayogera kabaka gye yali agenze Sseruganga balagire bamutte QUTE KAYE n'akataala wano tetwandituddewo leero nze ne IBRAH awo we byatandikira kubanga olwamala buli omu n'agamba oyo afudde kubanga omusajja oyo kuba IBRAH olowooza akataala k'emmotoka kasente meka olowooza I don't know, I can't even tell. olowooza I think kuba mitwalo ng'oba 3.25 3.25 olowooza nali nakagula emmotoka mmeka between emyaka egiri emabega waawo okutuukaawo olowooza ziwera naye nze emmotoka gye nkujjukirako yali super custom esebo actually ebiseera ebyo wajjako kusharing awo ensambi y'okuyimba I think super custom zatandikira ku generation yo mu batutumufu yeah, I remember kakati kyenkubuliza ekyo ekibuuzo nti singa tegwali mulimu gwa Katonda nga alina kyanjagaza emitwalo 3 teginkwasa ku kataala olwedde sente nali nzimanyi era wali ozikutte era newe nakakwatira kakataala osobola okikkiriza nti era awo wenyini nali nkyalina property n'ebintu ebbali ebyange ebiri mu millions of shillings I know naye ekyo ne kiba bwe kityo nga Katonda ayagala kyolooza kyenakugambire kyobulaba neeyoola nekigambayita another chance foundation olw'ensonga abantu bangi mu nsi bagwanidde that other chance kati ate Katonda tagenda kubukayo mu ggulu ajje mu buntu atwana baga nze Katonda Ibrahim oyo Kaye waliwo abaffe eri mu ghetto bakozeseza ebiragala so bw'atyo bwe yakikola laba bannayuganda bwe baloba ne batunulayo kuba Katonda akoze kyalina okukola bwe batunulayo kati tuutuno wano ebiragalagala abantu oba baagala oba tebaagala balina okubitegeera balina okutegeera obuzibu ebirina balina okumanya nti bulwadde obuwona. Thank you. Ngeyo tuvuddeyo njagala tutunuulire still mu biseera bye bimu ebyo omukyala oba omwanyinaffe omulungi
yavaayo n'aclaiminga nti mukyalawo. Ani oyo? Bamuyita Gloria. Gloria. Muyimbi muno of course. Pretty Glow. Bamujjukira yaliko mu nnyimba ne ba Fidempa, ba Maro, basaha nga bajja way back. Nesto Rock Entertainment way back. Yavaayo n'aclaiminga nti mukyalawo mu biseera ebyo. Mu biseera ebyo nga nze ndi addicted. Yep. Ulire empisa embi. Oyinza otya okwesiba ku muntu ali addicted. Kyobula mbadde nkubuuza yayimba ki kuba ogambe muyimbi. Toliwulirangako naye erinnya eyo? No, not really. Era emirundi gye ndiwuliddeko kati gibeera mu interview ng'eno lwakuba ate bwe babuuza nti yaani temumbuulira kati malera sitegedde. Esebo. So kikuyisa kityo omuntu okuvaayo n'aclaiminga nti mukyalawo nga tomumanyi? Si yasoose. Waliwo omukyala lumu nali ku Dembe FM nga nina interview n'akuba essimu ng'akaaba nali ku show oba ne Wilba oba yali Bina Baby oba bombi. Naye nze ndye n'emukono. Oyo omusajja Cute Kaye taata w'abaana bange. Tulina abaana 3. Yatuleka mu nnyumba etonnya etutonyako enkuba bw'etonya ffena tubula kufa. Ndooza mu 2008 oba mu 8 oba mu 9. Ne bamugamba ne mugamba nnyabo yeggwani kyokka wulira yeefulaata manyi banayo omuntu alabe n'abasajja nayogera byayogera ne bamugamba kale nnyabo batuwe ennamba yo tukukubire. Ne mbagamba banayo omukyala tumukubire tutegere gy'ali tugendeyo. Bwe twavaako ku mpewo nali nabo ne mbagamba banayo omukyala oyo ki ekigenda maaso tumukubire tutegeere. Nze nammwe waneeno nina emmotoka wali wabweru tuvuge tugendewo tumulabe waba ddala gy'ali nga kale namuzaala mu abaana 3 neesimanyi oba nembeerabira tutandikira okuba ogwo omusaayi gwange. Netukuba essimu nga teriiko essimu teyaddamu nakubaako. Paka nakati? Paka kati. Abaana bali kuki? Nange simanyi. So kaakati kyenkugambira nti ekyo si kipya tekyewuunyisa. Naye besides that allegations ezo oli mufumbo? Tuzitadde ku mabbali allegations bakwesibako? Yes. Gwe oli mufumbo? Nekyokwesibako sinze nkigambye. Kinakyo kigambo kyo. Nze yambe ugambi bibaayo. Gwe oli mufumbo? Nga sinaba kuddamu ekyo ekibuuzo nzikirizaayo. Ekintu kimu nange nkubuza ekibuuzo kimu kyokka. Kimu? Oyinza n'okumbuuza ebibiri? Kale kansooke kino. Oli mufumbo Mami Ibra? Ndi mufumbo. Olina abaana bameka? Kyekyokubiri. 6. Batono nnyo bangi nnyo. Omusajja Omuganda tebambalira abaana ndeka. Nengo toli mufumbo naye oyina abaana. Okay. Ngeyo tuvuddeyo njagala tutunulire Cute Kaye. Bino byonna tubyogedde n'okutuusa olwaleero we tuli. But waliwo omuntu atamanyi Cute Kaye. Yaani azaalibwawa, mutabani waani, yasomerawa, atandika atya okuyimba? Sebo. Amanya gange bampita Kaye Ivan Cute. We natandika okuyimba nensoosa Cute nenzaako Kaye simply. Nzaalibwa Lugazi mu kabuga bakayita Nakazadde. Yes, Nakazadde. Nzaalibwa omukyala Ruth Twinomugisha ne Andrew Kaiza Waswa. Ndi mwana wa Enkuyege kyabakubira endulu we bali bombi. Enki? Of course bombi we bali. That is very good. Yes. Era mbatumidde nnyo bane bazadde bange mbaagala nnyo Mukama bampera omukisa. Ndi mwana wa 3 mu baana 5 nze mulenzi asooka. Okay. Nasomera primary ku Lugazi community. Ntumira jjajja wange mzee Ezra Kanyamanza erugazaawo. Yali director era proprietor w'essomero eryo mwe twasomera nursery ne primary almost fena. Nensomera ku Lugazi West, nensomera ku Mukono St John's, nensomera ku Frobel, nensomera ku Kazo West, nensomera ku Ambassador, nensomera ku City and Guilds. Yes. Institution of London. Jenakolera electrical engineering. City of Guilds? Yes. City and Guilds of London. Lina
bazita campuses ez'enjawulo mu nsi. Nenga initially liva mu nsi ki? London. Yes. So eryo ettabiko wasomera lisangibwawa? Omanyi olaba ku bagita Kiseka market. Bw'oyita ku Kiseka market ng'oli kuguna omukono bw'oba oweta bw'oti ekkoona waliwo bbaasi zaalingawo balinga bazita Taufik ebiseera bwe nasomerayo campus yali awo. Yadda wakati? Ku ssaawa eno sijja kulimba. Siri certain. Naye of course simanyi oba ekyali awo. So wabanguka muki? Electrical engineering. Ku ddaala ki? Certificate, diploma, degree, masters, PhD? Oyogedde bingi oyagala kunemesa kwogera yange naye kale kambere wa mazima. Diploma. Diploma eno okugisoma wava from senior 4 or senior 6? Senior 4. Okay. Senior 4 wagitulirawa? Ku mukono ku ambassador. Okay. Yeah. Kiki ekyakulemesa okukola A-level? Tekyannemesa bulemesa. Yeah, that's what I wanted to do. Nali njagala nnyo okuyimba. Mami wange yangambanga ekintu kimu nti ngenda kukkiriza okuyimba ebyo byeyagala okuyimba on one condition. You stay in school. Stay in school. Okay. So by then njijukira we nasomera we namaliriza okusoma City and Guilds. Nali nafuuka Mr. Sabrina's the last year. Bombo Road. The second last year, yeah. The second last year. Nga nsoma that diploma. Nafuuka Mr. Sabrina's. In other words, ebiseera ebyo nga ntandise okuyimba nga mbeera buli wamu nyimba karaoke ku Garden City, ku Sabrina's, ku DV8, waliwo simanyi ka Keva awo, ku The Deep Entinda, Sax Pub, Sax Hotel. Obufo bwalingamu mu kibuga nga mbeerayo buli wamu nga nyimba karaoke okusooka. Sax Pub Nakasero wano? Yali awo Nakasero. So, nensalawo nkola ekyo nsobole okumala okusoma nsobole okukola kyenjagala okukola era olwamala bwe nti by the way nentandikirawo okuyimba. Okay. Abasinga okutegeera bawulira emboozi mbu ettutumu lyo n'okumanyikwa wayitira mu Coca-Cola Popstars. Njagala otubulire oyingira otya mu competitions za Coca-Cola Popstars, wali waakumeka zaakuyisa zitya? Sadly mu Coca-Cola Popstars ndooza bansuulira ku ddaala ki? Kyekyo kyengezaako okujjukira kuba eddaala eryo siritegeera naye bansuulira wano nga bagenda Kenya ne bakutemerako ne batwala abantu abalala ndooza abantu oba 7 oba 6. Mu be batwala obajjukira? Mwalimu Cindy, Jackie ne Lilian ne Gayo omu yali mukwano gwange bamuyita Faisal. Gwe mwaka gwa Kefa? Oba Kefa yajja before you or after you people? Kefa yalimu oba mu competition ki? Erinnya eryo ndijjukira naye sijjukira bye yalimu. Simanyi kati oba yali before oba after. Erinnya eryo Kefa yafa? No, mulamu naye akola birala nnyo. But I think yajja year after your year. Yeah, eh? I guess so. Probably. So it was omusanvu guli ogwagenda Kenya. Kwaliko the former Blue 3, Jackie, Cindy ne Lilian. Mwe mwava Blue 3. Okay, then bana abalala abana be baani oba tobajjukira? Anti nzijukirako Faisal. Oyo yali avaranda. Ate omulala? Abalala sibajjukira sadly. So ne bakutemako. Bw'oba ojjukira ki ekyakusuuza? Bantemako Madam Christine Mawadri yamala nafuka mukwano gwange nnyo. Yangamba nti nyimba bulungi nnyo naye si fitinga mu group. Ate nga bo baali baagala kutonda group y'abayimbi. Nangamba gwe oyimba bulungi naye banonyawo okuteeka tolaba tebalabawo tofitinga mu kigroup ky'abalala. In other words oyina kuba solo artist. Gwe kennyini osobola kuyimba. Teweetaagako mpeekera. Tojja kusobola kuyimba n'abalala. Ye yali ensonga eyo. Okay. So bwe bamala okutemako mu Coca-Cola Popstars wazzaako ki? Naddamu nengenda mu competition endala baali bagiyita Project Fame. Taska Project Fame. Ndooza. Yali ya bia. Yeah. TPF yali ya bia. Project Fame. Nengenda mu Project Fame. Name Project Fame ndooza oba nakola just first audition. Kuwakoma?
ndoza nesiddayo nesisobola kuddayo nga sina transport nali mbeera mukono kati okujja najjo gwasooka nenkola ne banzikiriza okudda the next time twalina audition nennemu okudda ogw'omukisa ne guyitaawo kino kigendawo ekityo. Then after that alligators Garden City waliwo alligators Mr. Chris Island n'ategekawo competition Mr. Alligators nayo nenjiyingiramu nzijukira Mr. Spear actually nenjiyingiramu nempangula TV. Spear owa Club Rouge? Spear gundi Mr. Gordon wava muno. Oh yeah, okay. Spear House Benz Mercedes Benz era finals twazikolerawo Spears bwenyini kweyo showroom eyo. Yes, nempangula yali oba 24 inch nempangula oba n'emitwalo ndoza 3. Okay. Then when amala nengenda ku competition ya Mr. Sabrina's nenjiwangula nayo nempangula record deal ne bampa n'emitwalo 4 record deal ya album with Bava Studios n'emitwalo 4 naebyo byonna nga bigenda maaso nga nsoma yali condition oteeka okumala okusoma bikole kola akavuyo kebyo ebyekiyaaye ebyekiralu osoma so nga byonna mbikola naye ng'emisana mba nsoma olweggulo nga ngenda nga nkola byenkola ku makyanga era nnumba kusomera bwentyo. Tutuulira breakthrough ya QUTE KAYE, that was Jinkese. Esebo. Ani akola audio, ani akola video, who wrote the song? I wrote the song. The legendary Henry Chiwuwa ye yakola audio. Yes, muto wa Steve Jean ye yakola audio ne arrangements. That is No End Entertainment. Exactly. Okay. Ajikolera mu No End Entertainment. Then company bali bagita DCR. That is Derek. Yes, yali Derek ne mkwano gwange papa wange mwita Daddy Kayemba. Geoffrey mubaka wa parliament kati. Yes. Bukoma Nsimbi. Yes. Era nzijukira video ya directinga bwe twakola byasooka ne biggwa obudde ne bugenda nangamba omanyi bw'onafuna emitwalo 5 oŋŋamba n'odda ne tukwata ebirala ebisembayo bitwetaaga okwongeramu ne mugamba kale olwazifuna ne mukubira nampita nzijukira twagenda akakafo baalinga bakayita olaba eyo Majestic Plaza, Zai Plaza, kati eri wansi waayo on the other side of the tax park wabangawo akafaawo waggulu akaali kakabaala baali bakayita ki nkeera Platinum House ndooza ne waliko ebbaala okwo yalina erinnya ndyerabidde anyway awo netugenda awo waggulu nenfuna bu t-shirt wenayambala negalubindi naleeta zikamera netukwata last shots Mr. Kayemba solo. So oluyimba luno first time yo okuwulira nti luhitinze amawulire gakusangawa? Mu taxi nga nzira yokka namba ku National Theatre tuva kuyimba ku jam session Monday katulinye taxi tuddayo odda mukono oluyimba ne balukuba mu taxi natandika okuyimba abantu ne batandika okwogera bananga waliwo omuvubuka oyo bananga omwana ayimba olwonga gwoli kuki musajja mukulu nensirikira we nali kye ate bantegeera olwonga okubakoonako nti nze nnyini luyimba oddeeruki radio kye yakuba oluyimba yali Dembe FM. Dembe FM. Dembe FM yasooka olukuba Madam Christine Mawadri. Okay. Yanzijjamu Coca-Cola Pop Stars. Era olwalulira bw'ati nangamba this is you. Yatandika oddukuba abalala ne batandika kupiikingira eyo. Okay. Kiva kuki, I think you are in position to answer this question. Kiva kuki omuyimbi okuba a platinum song of that kind, platinum mega hit of that song, then nerumulemu okuzzaako dynamics kyezibeeraawo nti okuba oluyimba ne lukuba ku buli booda ya Uganda ne lumala ne lulinnya n'ennyonyi ne lukuba ebunaayira naye ne bagamba nti kati ate tulinda lwazzaako ne wabaawo kaawo ebintu okusoobamu ne bisooba compared kibeera one of the many things efyo byensobola okujjukirako kati ekisooka kibeera distraction. You get distracted with the fame. Yes. Nolekera okukola bye wakola nga tonnaba kulifuna.
kubanga bwoba tonaba kulifuna obeera ofuba kulifuna okola erisinga kati bwolifuna oyinza okulegezaamu nolema okukola kyewakoze. That's one. Oluusi kisobola okubeera prejudice. Abantu bano nga bamaze okukutegeera n'okutegeera kyosobola, abalala batandika okusaayo enkokola, bakiika, bakontola emimiro. ekirala loss of desire. Notuuka n'ofuka board. Ng'olaba byonna walootanga nkyafa ki. Ekirala fear of success. Nogamba nze kino sikye nayagala. Ngolaba kigezze. Nayagala nsigaze mbere nga of course nyimbo buyimba nga mubunyumirwa naye nga nina emirembe gyange ntambula buli gye njagala, ninya taxi yange nerira akatogo kange nga nina emirembe gyange, saagala kunfuukira zike. Ebyo sibiddamu n'otandika okubyewala. Bwe bityo of course walina okubayo n'ensonga endala naye oinako mu mbeera we watuuka nga olemereddwa okufuna oluyimba lozza ku luyimba olwo nga luhiitinga nga either okulwenkana oba okulusingako nekikukosa psychologically era waki overcoming otya in case kyakutuukako? Tekibangawo. Omanyi Jinkese eyo yali album teyali single. Bw'oba ojjukira kwago wali wawuliriza ndooza bwe namala okuyimba Jinkese nazaako oluyimba lwe bayita Gwendoota. Oba olumanyi? Yep. Nenzizaako oluyimba lwe bayita bw'oba mu owino bw'oba mu takisi biki lines ezo mweziri walukanyugakanyugira gayaye kale nenzizaako njagala omuwala oba olumanyi? Yep. Nenzizaako gye twasookera ne Priscilla Kalibala. Yeah. Ali in the US I guess so now. I don't know. Yeah. Nenzizaako osindisa Stamye ne Irene. Nambero. Kale nenzizaako enyimba endala nyingi I can't keep mentioning. I know you know. So not really, that has never bothered me because music has never been my problem. I've had a few other challenges in my life here and there. Not just a few actually. I think I've had the most challenges among musicians so far. I can only speak for myself. But music has never been the problem to me. Thank you. Before we go, one more last question, but just a quick one. Oli ku Extra Digest mugoba nsonga. Nze Ibrahim tuline QUTE KAYE. Roast Coffee Academy ne Sankago Shipping Company beba powering this show. QUTE KAYE. Sebo. Okuviira ddala mu 1999. 2099. Sebo. Waliwo weevu y'abayimbi. Sebo. Eyo weevu ngekulemberwamu Bebe Cool, Bobby Wine, Chameleon, those three. After the wave of Shanks VVD, Mental Summer, Rasta Rob MC, Orlando, Ragadi, Mola Mese, that is another wave. So the wave of 99, Jose Chameleon, Bebe Cool, Bobby Wine, Neja, then tufuna wave, QUTE KAYE, Jamal, Eddie Kenzo, David Lutalo, Reddy and Weasel, among others, to mention but a few. Yes. Njagala tutunuulire. Chichi ekiremesa waves ezaddirira after the wave of 99 to stand. Chichi, where does the problem come from? Bebe Cool, Bobby Wine, Chameleon have stood till to date with references. Ku music waabwe n'enkola yaabwe ebintu n'empisa zaabwe ennungi n'embi tetujja kuleka kukyogerayo n'ebikolwa byabwe birungi n'ebibi bastandize to date ne tuba ne wave ezaalimu QUTE KAYE, Jamal, Eddie Kenzo, Reddy and Weasel and others. You pop up then suddenly n'otuuka ku point n'okomaawo. Where does the problem come from? Well, I cannot really answer for other people, but in my case, we just talked about the addiction. You know, in my case, abasigadde sinza kulimba, but in my case, such things pop up.
When they pop up, they bother what you are doing. Yeah. But, you know, that's the thing. They say absence makes the heart grow fonder. So, as we speak right now, I have a new song. I bet you know the song. Gwe wange. Ye gwe wange, gwe gwempe byange. So, I mean, bagamba nti olumbe bwerutamira muyima terumala nti mukama kyaterekera omunaku tekitera kuvunda. So tutuno wano sosole bw'atafa maama atuuka kulyengedde. Anyway, emboozi ne QUTE KAYE of course mpanvu but olwa time etuweebwa bakama baffe tugigaayagaaya ne tugisaminga up bingi nnyo. Of course bw'otuuka ku level kwali byayiseemu ne byalabye ne waatuuse to date tosobola kunyumya mboozi ye mu lunaku lumu, ne week tebamala, n'omwezi tegubamala, but tulondamu a few basics here and there. QUTE KAYE nga ava mu Another Chance Foundation gwe tubadde naye olunaku olwaleero. But before we go, just in less than a minute, Another Chance Foundation musangibwa wa, ayagala okubafuna abafuna atya? Yeah. Tensa. Another Chance Foundation, ono mwami sembera, ono mwami bamuyita Sensa Godfrey, omu kuba directors mu Another Chance Foundation, era y'omu kuba directors, era ba pioneers, ba founders, ba Another Chance Foundation. Kakati ali mu position ogenda okwogera ku Another Chance bulungi, omuntu asobola ogitegeera, abawe n'ennamba zaayo, abawe website zaffe gye tusangibwa, omuzannyo gwonna agulina. Sanyusa okulaba Jjajja IBRAH. Obulabu gamba kingana. Bulungi nnyo. Oli bulungi. Tukwanirizaako ku show era nga QUTE KAYE akutiisa obuvunaanyizibwa obw'okunnyonnyola Another Chance Foundation musangibwawa ne contacts. Amannya Sensa Godfrey. Omu ku ba director ba Another Chance Foundation. Tusangibwa Nsambya Mugerwa Close. Mu bufunza Another Chance Foundation kitongole kya nakyewa ekyavaayo okusomesa ku biragalalagala ne repercussions z'ebiragala n'okuyamba to advocate eri abantu abakozesa ebiragala nti society we have stigmatized them, abantu bana abakozesa ebiragala tube tubalaba tulowooza si bantu ate balwadde, so twavaayo okubeera eddoboozi lyabwe nti tuboogerera nabo bantu beetaaga okukola ki okujjanjabwa so si kusindikiriza ate era n'okuwa essuubi eri abo bonna nja kukozesa okubwa abakubiddwa n'abali addicted nti kikyasoboka osobola okuwona. It's not too late. It is not too late. What you make it gwe kasitokkiriza kisobola. Enamba zaffe kwe tuli ziri 0 musanvu musanvu 2 emu musanvu 9 mukaaga 4 ye ya MTN. Ate ya Airtel eri 0 musanvu 5 musanvu 2 4 emu musanvu 8. Naye bagamba nti it takes the whole village to raise up a child. Another Chance Foundation twetaaga obuyambi. Abantu bangi balwadde beetaaga okuyambibwa, so mpita ebitongole byonna era bulijjo nina mukwano gwange yeha interviews ntera okukola tera okumuyita nnyo Mama Fina ayamba naye nange muyita nti Another Chance Foundation aveeyo ajje ayambe. Nga tonagenda Jjajja ku social media abantu babafuna batya handles za social media n'amanya amanya omutimbagano gwaffe gwa website guli www.anotherchancefoundationug.org. Facebook page era eri Another Chance Foundation page era bw'ogendako ebitukwatako byonna obukola ki oba obiraba. Kale tweyanze ke tetugenda kubanga tusukawo tubadde ne mwana mulenzi QUTE KAYE Ivan okuva mu gye bayise Another Chance Foundation akatalekeka QUTE KAYE official YouTube
abagala QUTE KAYE QUTE KAYE official ku YouTube then Facebook emba nange musubscribinge mwagala kayimba ne Facebook I am QUTE KAYE. That is on Facebook. Yeah, on Facebook. Then YouTube eri QUTE KAYE official. Subscribe, share, follow, like, comment. Instagram? I am QUTE KAYE. Thank you so much. Yeah. Kale, tukwatagana na tomulundi oguddako njagala kwebaza muganda wange Jamal ava ku Record TV ne Record Radio atenga yaddukanya omulimu guno ogwa Another Chance Foundation. Is a media personality akola ku radio ne TV at the same time naberanga addukanya omulimu gw'ekitongole kino ogwa Nachewa. It's an NGO. Iranga njagala kumwebaza Jamal, salute my brother, respect in all aspect. Idris Lukwago, Daniel Mugoya, Keith Kanabi, Tony Senablia, that is the team. Extra Digest Mugoba Nsonga. Then njala kwebaza ba sponsors wa Roast Coffee Academy, salute Nissan Cargo Shipping Company. Tukwatagane na tomulundi oguddako omukama Katonda abakume. Stay safe, stay at home. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you so much.